Musibi omutya abalungi abagalwa bajje ku mitego nateera ntusenga bulijjo mbeera pijje okuweereza wabula nga nkwebazaako gy'otuusaako engalo gy'osinziira okubanga weekomeddeko. Ntandise n'omuyimbi Daudi Mugema eyavuddeyo n'atulaga obulwadde bwa kkookolo obumusenkenya bambi era ngono yagenze mu maaso okubanga ate asaba obuyambi okuva mu bantu ab'enjawulo. Weewaawo yasabye abayimbi banne abatasobole kubanga ate bamuyamba oba bayimirira naye mu mbeera ey'obulwadde nti bw'abanga afudde tebatawaana okubanga ate babaako kye bakola ku lumbe lwe, so nga ate yagenze maaso okukuutira abakungubazi abali babagenza okumuziika nti mu lumbe lwe teyeetaagayo bakaabi wabula yeetaagayo abanaakuba obukubi ennyimba n'okusanyuka nga bamusiibula. Weewaawo agamba nti mweraliikirivu ku sayidi ya maama we kubanga naye yadde takimanyi era nga guno gwe mulundi gwasookedde ddala okubanga ate akitegeera nti mutabani we obulwadde bwa kkookolo mbalimbirizi. Yo poliisi ejjinja yattunse n'ababbi nga bano baakwatibwa gye buvuddeko omwezi guno gwennyini era nga babadde baleeteddwa ku kkooti okwerennemba n'emisango gyabwe egy'obubbi wabula ne baagala okudduka era poliisi awo yasinzidde ne basindiramu amasasi agaaviiriddeko omu amanyiddwa nga Abel Muwanuka atemera mu myaka 27 okubanga afiirawo. Ye maama mu disitulikiti y'e Mayuge yasangiddwa ng'atubidde ne bawala be basatu balambirira nga bonna bali mbuto wabula nga bano baali basoma mu primary. Abaana bano kuliko ow'emyaka 16 ng'oye mukulu wabula ng'agamba nti olubuto lwamuweebwa omwami mulirwana waabwe ate nga mufumbo eyalwegaana, so nga ate ow'emyaka 14 olubuto lwamuweebwa omu ku baami ku kyalo ng'oyo si mufumbo wabula nga bagezaako okumuwa omwana ono amuwase ne yerema n'agamba nti ye tajja kumuwasa, so nga ate ow'emyaka 12 ye yagenze maaso okubanga azibira omuntu eyamuwa olubuto luno era nga akyanoonyerezebwako. Abaana bano baali basoma primary ey'okutaano, ey'okuna n'ey'okusatu. Abantu okuva ku bizinga by'e Kalangala beekubidde omulanga oluvannyuma lw'eddagala eriweweeza akawuka akamukenenya osobola okuliyita ARVs okubanga ate libakendeddeko ekitadde obulamu bwabwe mu matigga. Yo kkooti enkulu mu Kampala ekkiriza Martha Nkwanzi ne Patricia Kakwanza bawala b'omugenzi omusuubuzi Henry Katanga okweyimirwa olunaku olwaleero. Nkwanzi ne Kakwanza baakwatibwa ne nnyaabwe Molly Katanga oluvannyuma lw'okutemula taata waabwe ennaku z'omwezi nga 2 Novemba omwaka gwa 2023 mu maka gaabwe agasangibwa Embuya mu division y'e Nakawa. Yo kkooti Nabweru yayimbudde abasibe 2 ku basibe 11 abavunaanibwa emisango gy'okukola bbomu n'ekigendererwa eky'okutabangula ekibuga Kampala. Abayimbuddwa kuliko Farida Masaba ne Resite Birungi era nga bano bakusiddwa bukusibwa okuva ku kkooti ne babayingiza mu bbaasi y'abasibe nga tebaagala boogere ne bannamawulire ku ngeri gye babayimbuddemu. Omubaka omukyala owa Kayunga District Aida Nantaba ye yasimattusa okujagambulwa abatuuze abadde bataamye ng'obugo mu disitulikiti eno wabula ng'ono olunaku olw'eggulo yavuddeyo bw'atyo n'ategeeza nga bw'atagenda kukkiriza kutiisibwatiisibwa mu kulwanirira abantu abagobaganyizibwa ku ttaka mu kitundu kino. Nantaba yanenyezza bannabyabufuzi mu Kayunga bagamba nti bakuma omuliro mu batuuze ne balemererwa okubanga ate batuuka ku kukkaanya n'abantu be balina okubanga bagulako ettaka oba bajjako ettaka mu buyinza. Oluvannyuma lw'okukizuula nti bandibanga baasuubizibwa mpewo bo abalimi b'ebikajjo mu kibuga Jinja bwe batyo bavuddeyo ne bakangula ku ddoboozi nga balikangulira gavumenti oluvannyuma lw'okubategeeza mu mwaka gwa 2021 nti baali baakuzimbibwa ebyuma ebikola ssukaali wabula nga naguno gwaka tewali wadde n'ekimu ekiri ku ground. Bano bagamba nti gavumenti ng'eyita mu minisita waayo ow'ebyensimbi Matiya Kasaija baabasuubiza nga bagenda okubamalirako ensimbi eziwerako ddala obuwumbi 135 wabula nga ne gye buli eno tebamanyi ssente ezo gye zaalaga. Minisita mwennyini ono w'ebyensimbi Matiya Kasaija avuddeyo bw'atyo n'akawaŋŋamula nti gavumenti ya Uganda yakwewola ensimbi okuva ebweru ne wano wennyini mu ggwanga lyattu Uganda eziwerako ddala triliyoni 13 nga zino nno zaakuyambako okuddukanya ku bajeti y'omwaka 2024 okutuukira ddala 2025.
Oluvannyuma lw'okutegeeza nti ye asuubira nti Museveni agenda kuwaayo obuyinza mu mirembe kubanga akkiriza mu mirembe, omukulu amanyiddwa nga Norbert Mawa avuddeyo bw'atyo n'ategeeza nti kati gavumenti ya Uganda wetuuse tekyetaaga kubanga ezimba nguudo mpya, tekyetaaga kubanga ezimba malwaliro mapya, tekyetaaga kubanga ezimba bridge mpya, wabula Museveni kyeyetaaga kiri kimu kyokka ky'okubanga akwata obuyinza n'abuwaayo mu mirembe awatali wadde okusika omuguwa. So ng'ate ye omukulu amanyiddwa nga Honorable Joel Ssenyonyi avuddeyo bw'atyo n'ategeeza nti omukulu Yoweri Kaguta Museveni yasunguwala n'agenda maaso kubanga ate abaninga Facebook emyaka nga 4 emabega olw'okuba nti yali emucriticizinga n'ebyakola, n'agamba nti bw'obanga owulira toyagala muliro kwokya oba toyagala bbugumu fuluma mu kiyungu, n'agamba nti oba toyagala kucriticizinga ng'omufuzi lwaki ate munange weereta mu by'obufuzi. So mu mbeera eyo bw'atyo n'abeera ng'amutuusaako obubaka. Olunaku olwaleero omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu agenze mu maaso kubanga ate apostinga essomero eddala era nga lino ndowooza liwezezza ssomero lya kusatu, agamu ku ago gali mu mbeera embi nga gali mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Abaana basomera mu miti, abamu tebalina ngatto mu bigere, abalala tebalina yunifoomu, embeera mwe basomera yennyamiza. So ng'ate ye omukulu amanyiddwa nga Simon Muyanga Lutaya yavuddeyo bw'atyo n'agenda maaso okubanga ate atendereza omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga kino kyewuunyisizza bangi kubanga ebiseera ebisinga abadde ng'atabeera ku sayidi ye. Similarly, katugeze nga ne Bobi Wine for example. Mbagamba bulijjo nti mu bintu byonna abavuka bye balwana, Bobi Wine alina emyaka oba awezezzaana oba I think ebintu byonna byandibadde alwanira abavuka bye balwanira ku myaka gye byonna birina amaka amalungi, omukyalo omulungi, abaana abalungi, omulimu omulungi, kapasite okutambula ensi yonna gy'aba ayagadde, ensimbi ezimusobozesa okulya kyonna ky'aba ayagadde, byonna birina. Naye yeerekereza ebibyo byalina comfort zone gye yandibaddemu, najja ayogerera abo abatabirina. Ate n'olaba nga abo abatabirina bayogerera basiiba bamuvuma, bamukubamu bukatuuni, bamukolamu bukiriipu. Nti kale eyakoze kakatuuni kano ne bukiriipu buno n'okugya ebifaananyi ebyedda okwagala okwonoona Bobi Wine, kale waakisinga amagezi ago n'obudde obwo abukozesezza okwejja mu mbeera embi atuuke Bobi Wine waali. Nange Simon Muyanga ayogera naawe, ndowooza bwebaayo ebintu byensinga Bobi Wine bibiri byokka byensobola okwogerako, bibiri byokka. Ekisooka, musinga emyaka, undisputed, I am older than His Excellency Robert Kyagulanyi, musinga emyaka. Ekyokubiri, sofa wendi musingako ebitabo, nsomye bye naakasomako ebyange bingiko ku ye bye yaakasoma. Naye era tali mu myaka gyange, kitegeeza ayinza okutuuka mu myaka gyange nga naye byensomye abisomye. Ebisigaddewo byonna nzikiriza emisana n'ekiro nti Robert Kyagulanyi ansingira wala ebintu bingi. Ensonga kiyinza kufuna budde bwa ddakiika wadde n'emu emuvuma, kuba mmanyi nti ebimu ku byalwanirira biyamba nze nsobole okutuuka ye waali. Naye wulira abantu sandyagadde muntu yenna ne bwaba tawagira muntu, ne bwaba tawagira opposition, kuvuma bali mu opposition. Era ndowooza njagala kusimba bannaffe bali mu NRM, mulimu abasiiwufu b'empisa batono abasinza mu NRM ne bavuma mu ngeri evvoola n'okujeeguula abakulembeze abali ku ddala opposition. Abasinga obungi osindikayo naye omuze gw'okuvuma ennyo batono abali mu NRM abagukozesa abali mu gavumenti. Bajerega kujeregerera ngera naffe bwe kuli eno, naye tebagenda nnyo wansi kuvuma muntu nga ffe bwe twevuma sayidi eno. Documentary Bobi Wine the People's President ekyagendera ddala maaso kubanga ate ekola ebyamagero wabulanga bangi bavuddeyo kubanga ate bajoogerako. Yo kyekiro baganda bange kansubire nti muli kiriya yaman ekifaananyi kyolaba waggulu awo wano mu kipale twabadde Bungereza mu BAFTA Awards, saidi eno Berlin mu Cinema for Peace Awards,
Museveni yeeyongedde okwewangulira engule mu kutulugunya abantu, mu kutyobola eddembe ly'obuntu. Struggle level kweri kati bakakyere temugenda bitegeera. The struggle has been elevated to a different frequency. Era gwe bw'obanga olowoleza mu frequency ez'awansi bino togenda bitegeera. Ekyo kye bayita okulabisa paka kuwulira bubi. Twabagamba mugenda kiwulira. President yakibagamba. N'ekirala ekigambo okulabisa kiri mu Luganda abasinga temwakitegeera. Mulowooza kigambo kiri light. Naye Museveni gy'atudde y'amanya akazito kaaliko. Buli wanaayitanga wonna n'ab'enjuuye bajja bagambanga nti baabo. Okitegeera. So frequency gye tuliko ndalamu abasigadde temujja bitegeera. Abalowoleza okumpi, abalowoleza mu bitole by'emmere temujja bitegeera. Okitegeera. Buli gwe banaakozesa oveeyo okulabisa President His Excellency Robert Sentamu Kyagulanyi oba struggle ogenda kuba weerabisiza wekka. Kati gravity baamukozesa mbu alabise simanyi biki gye bimuzikidde nga yeerabisizza. Bali eri mu Confederation mu balwanirira copyright, he doesn't even know what they are standing for. Mugenda kwerabisa paka kwasembayo. Oyo bamuyita His Excellency Robert Sentamu Kyagulanyi aka Mitembo omununuzi. Saabalabisa agenda balabisa paka kuwulira bubi. Mugenda kiwulira. Maximum respect Mr. President. One love. Foot soldiers mwenna. If you want to understand the future of Uganda and Africa as a whole, you need to watch the new Oscar-nominated documentary, Bobi Wine, The People's President. The film tells the story of musician turned politician Robert Kyagulanyi, Bobi Wine, aka Ghetto President, as he runs against the military dictator Yoweri Kaguta Museveni. After capturing power in 1986, the dictator is known to have said, "The problem with Africa in general, and Uganda in particular, is not the people, but leaders who want to overstay in power." Well, in 2026, Museveni is going to be marking 40 years in power. This is not a president, this is a king. This documentary does a very good job of showing how bad elections were in 2021, but the previous elections were no different. Police brutality, beating journalists, kidnappings, and even killing of opposition supporters and even candidates. Museveni has done everything possible to stay in power. In 2005, he completely removed presidential term limits, and in 2017, when he turned 73 years old, he amended the constitution to remove the presidential age limit of 75. He has made it very clear that he is only working for the future of his biological children, and now he is paving the way for his son and military general Muhoozi Kainerugaba to become the next president, in a plot that is known as the Muhoozi Project. On top of the countless human rights abuses in Uganda, it is an open secret that Museveni, along with his friend Kagame of Rwanda, are responsible for funding militia groups in Congo, such as the M23 rebels that continue to kill and displace millions of people and loot the country of its resources. This was all confirmed by Museveni's former advisor turned whistleblower, General David Sejusa, who was essentially in charge of Uganda's CIA and FBI. He said, quote, "He started the rebellion, he gave them the arms, he gave them the financial support, he gave them the equipment, and he gave them the uniforms. So it's not like I'm talking out of the blue. But then, like the chameleon he is, he turns around and then he postures as if he is the one who wants to bring peace." This is another classic example of African leaders that have sold out their country and people in exchange for wealth and power. The people in Uganda do not have a voice. Anybody that speaks out against the dictator is either silenced, kidnapped, or killed. The only way that Bobi Wine is still alive right now and even able to make this documentary is because he has a huge following from all over the world. So please go watch this documentary. I think it was amazing. It is definitely worth winning an Oscar, and keep shedding a light on Africa. The struggle for liberation continues from Uganda to Congo, Sudan to Palestine and all over the world.
so ng'ate ye omukyala amanyiddwa nga Babitongo Kyagulanyi yassa story gye yakola ku Cillian Murphy egendedde ddala viral era nga ewezezza miliyoni 12 egenda miliyoni 13 nga erabibwa abantu. So ng'ate ye omukulu amanyiddwa nga Pastor Martin Sempa avuddeyo ku nsonga y'omukulu amanyiddwa nga Pressure n'abaako kyajogerako ate nga waliwo n'omukyala avuddeyo ng'akulukusa Mazigga oba omuwala akulukusa Mazigga byansuso agamba nti yakabira pressure. Bannayuganda bannange njagala okubasaba mumanye kiki olutalo lwe tulwana. Bw'oba tomanyi kiki olwana kiba kizibu okuwangula. Kati ono omwana Musana Ibrahim abantu gwe mumanyi nga Pressure 24/7 alina akakwate ke mulina okumanya musobole okutegeera ani atulwanyisa, ani alwanyisa Buganda, ani alwanyisa Namulondo ya Buganda. Njagala mumanye nti Pressure 24/7 yagobebwa information gyenfunye nti yagobebwa mu ssomero lye, yali mu ssomero ye Mukono olw'ensonga eriyo ebisiyaga. Era omwana oyo bw'omutunuulira olaba emimwa gyonna yeekuba lipstick, yeeyisanga abantu betumanyi nga abaki abasiyazi. Kati oyo Pressure lwaki alwanyisa culture, lwaki alwanyisa obukulembeze bwaffe, abakulembeze baffe ab'ennono? Lwakuba munyiivu okusooka mulwadde mu bwongo, naye ate ekyokubiri ayina obusungu eri ffe abaddugavu Abaganda lw'okuba tetukkiriza mize gyabwe egy'obuseegu. Kati okuvuma okwo okuvoola kuyina obajjukiza n'abalala abafaanana nga Pressure. Mujjukire wano waliwo n'omuwala Stella Nyanzi omuseegu, era ebigambo boono Pressure byakozesa byesisobola kuyisa mu kamwa, naye n'oyo Pressure byabadde akozesa. N'avuma, n'avoola, n'ayogera ebintu byonna ebitasobola kukola ki kulowoozebwako. Kati oyo omuvubuka Pressure ne Stella Nyanzi bali ekintu ki? Kati kiki ekibagatta? Ekibagatta buseegu, ekibagatta kisiyaga, ekibagatta ekyemikwano gye muyita simanyi kifeera nnenge, wabula kisi mukwano, buseegu. Kati era n'abalala abali mu gurupu eyo era bavuma nnyo, ekyo mukimanye, bavuma nnyo. Bala abazungu babasasula ssente. Ennaku ezo Minisita Franka Mugisha yagenda n'alaga waliwo Munnayuganda era naye ayitiridde okuvuma ku internet, okuvuma ku social media, naye era nga yina endagaano n'abazungu. Kati ekintu kino njagala mumanye nti kinene. Nze mbadde nsirise nkola lisaaki wange era ndaba nti kiki bantu bano kye bagenderera. Balina okusooka okuvoola ekitiibwa kyaffe eky'Abaganda, ky'Abannayuganda, ekya kalica yaffe, basobole okuleetawo ate omulembe gwabwe omupya ogwo gwayogerako, ogwo gw'ebisiyaga. Kati mwe temubeereyo ne mulowooza nti n'ekintu kye tuliko kitono. No, era omwana ono bayinza n'omutta, naye lwakuba nti nno kirungi nti Buganda yaloopye omusango n'alyoka omuvubuka akwatibwa. Kati ne bw'obeera nti n'abazungu abalala bonna banajja ne bateekayo Pressure, simanya kiki kuba bajja kgenda, ojja kulaba nti simanya abakulembeze bano ba diplomati bajja kgendayo bamulwanirire, bubalwanirire eddembe lyabwe. Kumbe omulimu gwe baliko ku ye coordination, bali conspiracy okumenya kalica yaffe. Era tulwane nnyo. Abantu bano balwadde ba mitwe. Oyo Stella Nyanzi yali alemedde e Makerere, laba ali luddawa. Era ono Pressure mugenda kwesanga kasita banaamunyiga Pressure bajja kusonga bamututte e Bulaaya, kubanga abayagala bamukwate. Kasita bamukwata then alyoka agende asabe nti nonsaba asayiraamu. Bana ekintu kino kibi nnyo, bana ekibi nnyo, ekintu kye tulimu nnyo. Nze banaye mbabuulira nti tulwanirira olutalo olunene lusematalo, tulwana obuseegu buno. Era nsaba mwenna abategeera muneegatteko.
abantu batulina obbabuulira tubagane nti ffe mu mpisa yaffe ey'abaddugavu tetulina kuvoola Namulondo. Mu mpisa yaffe ey'obuddugavu tetuvoola kabaka, tetuvoola bakulembeze baffe, tetubimanyi na bimanyi. Era kibooko erina okukaaba, by the way, kibooko erina okukaaba kwabo abavoola ekitiibwa. Simanya bwe eddembe ly'okuvuma livaawo. Teri ddembe lya kuvuma, teri ddembe lya kuvoola. Ewo oyina ebisiyaga byammwe mu bitwale eri ewammwe. Malanga munyambe zesula mu bisikyebaka yadde sikyafuna kutulo yadde. Malanga munyambe nze wange kisose bannabe munyambe pressure sosa kundabikira piloto. Sikyebaka entawoze zisula zisumbuwa pressure yagala munye mukomera nesira na wakutandikira. Najalize simanyiyo maziba ddala naye andabikira biloto buli kaseera buli wenneebaka buli wezibiriza nota pressure. Oba yafunda ze sibayina kumanya agala munye mukomera naye nejali simanyiyo. Sibayina wakutandikira sempewoze zinneesonyiwe pressure ndeke. Siwinako yadde Oluganda simumanyi yadde alabikira biloto nga ngamba mujjayo mukomera ali bubi ne King Sago tuba tuweetebeyeyo Obwakabaka. Oluvannyuma lw'ebyonna ebituuseewo ku muto amanyiddwa nga Pretty Nicole, maama we Kyaddaaki avuddeyo ku nsonga eno, wabula ng'ono akulukusizza Mazigga Byansusso n'ategeeza eggwanga ng'omwana bwamutawaanyizza okumala ebbanga eddene era nga naye nga maama tamuwulira wadde ng'afubye okukola akyasobola. Ono agenze maaso okubanga ate asiima bonna abamukwatiddeko ku mwana ono mu kumukuza wamu ne mu kumusomesa okugeza ng'omukyala Hajati Kuluthumu, era ng'agenze maaso okubanga yeetondera abo bonna basobezza we bitagenze bulungi. So nga ate ye omukyala amanyiddwa nga Jennifer Nakangu Bifulufiga yavuddeyo n'agenda maaso okubanga ate ategeeza omukyala Anteira okujja ensonga ze n'omwami we amanyiddwa nga SB4 mu mawulire, era nga yamutegeeza nti singa byonooneka onootugamba ki oba ensi onoogigamba ki. N'amutegeeza nti agende maaso okubanga azuula kyekyaviirako bba okubanga abaliga akitereeze wabula ave mu bintu by'okubanga yeeswaza wamu ne bba. Oyo nno yagenze maaso okutegeeza nti SB4 akyali mwana muto, akyayinza okufuna abakyala abalala wabula ebintu by'okubanga yeeteeka mu mpewo abiviireko ddala. Nulidde maama Fina naye ng'omuntu eyamalawo obufumbo bwa SB4 mu mubuusiza amaaso okonza otyo n'angamba munnange mujja wa Naalongo Anitaira musuuzizaawo amaka is none other than Asha Kalera. So ladies and gentlemen, Asha Love as we speak, munnange ye stepmother waaki owaaba abalongo era mbu babaddenga bagezaako okufunira SB4 visa agende naye nga lwe bagezaako nga babaddenga babafeera era mbu nkiddamu mbu omuntu eyabafeera wano olusembyeyo yali Jose Jobs Link. Mwena abali ku media abali e London mumanyi mbu nno Jose Jobs Link yantera kikwasaganya kitwala abantu kati ngabo hosting like programs oba okuyimba biki imbu. This time yagereza not mbu yagerezaako naye mbu Asha yamuwa sente amuleetere SB4 e London amumugire ko Anitaira mbu Jose nakola ki n'abalya sente. Kati munnange gwali eyo nga weesibye ku Mama Fina mukwano o Mama Fina kiiso kyaki kiiso kya mbuzi mujja wa Ani mulala nnyo era nga ye Asha Love Kalera naye ebikazi by'e London mwatubeera ki bikazi mmwe. Ladies and gentlemen, byebyo lwero olugambo munnange olubadde terukola ki olubadde terulinda. Mwebale nnyo mwebalire ddala okumpulira. Oyo n'abadde Ssenga Asidi n'olugambo lw'olujjudde mbu. So ebyo nabyo biri awo. Ngenda kubanga ate nkusibulira wano omulungi omwagalwa era nga ngamba nti sigala nga weekuumiddeko nkyaleeta ebirala bingi. Nyongera okujjukiza nti for airport pickup jangu butereevu ewa mami nja kubanga ate nkukwasaganyiza ddala bulungi. For now beera bulungi weeraba.